5, 6, 7, 8, 9, 10, 150. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 160, 170, 180, 190, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 210. 211, 212, 213, 214, 215. Embooko enyoose Kololo Grounds, embooko enyokedde ddala mu bantuuze ba NRM. Mugenda kunsonyiwa simanyi oba namwe kyali kye batuuseeko kino eno naye amaziga wedda gava mu maaso gange sinti oba ndi mu kukaaba naye eriiso wedda livaamu amaziga. So mbadde nninzeeko okukola story eno nga saagala kubeera nga ndikodinga amaziga gava mu maaso naye ndaba tekirekeraawo naye suubira gagenda galekeraawo katulire ekibadde bwasi. So ekyo mugenda kinsonyiwamuko simanyi eriiso liri mu kuvaamu amaziga naye embooko yo yanyoose oluvannyuma lw'okulonda n'okwabaddewo naye bannange kyaka bulijjo we bati we babala akalulu mulaba omusajja engeri gy'abalamu akalulu agambye 1,000, 1,001, 1,002, 1,003 ngenza owuli agenda 1,600, 1,700, 1,900 neŋŋamba kweri abantu nga 40 ababazeemu bantu bana kwegamba bantu bana bavuddemu abantu 40 buli omu edda mbalamu 10 neŋŋamba oba bulijjo we bati akalulu we bakabala okitegeera. So mbwe embeera eno yasajjuse oluvannyuma lwa bayite batya ba NRM babayite batya ekigambo no kinnemye ekyoluzungu njagala kigandawaza gwe kyomanyi abadde basuspendinze General Yoweri Kaguta Museveni yabadde asuspendinze ebyokulonda binene byabadde Kololo ng'afunye intelligence okuva mu bakessi be nti abantu bagenda kubeerawo okutabaganya n'okusajjula n'okwagala okubba akalulu awo ne bakapostpondinga kati balino nga bagamba baagala akalulu ako kakubibwe awo olunaku olwokubiri oba olwokusatu. Embooko yanyoose wali nga newowanika ndowooza ng'ekiyinza okuwonya yaawo ki ekibadde kikuwonya sirabawo kyandibadde kikuwonya naye embeera bwetyo we yabadde wano ku SMX Media kankusaba subscribing ongende ku notification bell tojja kubeera nga omisinga updates naddanga zino siri wano ku SMX Media nkujjukiza nti tamani bannaffe abalegi shots omuyimbi yenna ng'oyagala okukolera music video omuyimbi yenna ng'oyagala okukolera visualize oyagala recording oluyimba mu studio kwakubikwa ennamba y'essimu eri wansi awo ebisigadde obitulekere.